Neffe Mungu bawadde obusobozi ne tutuuka wano buli omu yise emikono maaso. Bismillahir Rahmanir Rahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلى آخر الآية. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bakadde bange bamashayikhi ku mukolo guno, kama wange Kadhi w'Ekayunga Sheikh Abdurrahman ne Kadhi Mubende, Kadhi w'e Mubende, abazadde Sheikh mukama wange anti abakulu bavuwaawo abaana bamufuuka abazadde. Kati abazadde abatuzaalira Dr. Kuluthum n'abazadde saidi eyo abatuzaalira Mr. Handsome Alhaji Acram, abantu ba Katonda mwenna, bassebo ne bannyabo abagenyi b'omukolo guno, kama wange Mahadi, abagenyi abali wano mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu butuufu bakama bange aba gavumenti ba RDC zimbalabyawo, buli omu mu kitiibwa kye, abantu mwenna buli omu mu kitiibwa kye, nsanyusa okubalaba. Ng'ebigambo byensookeddeko, bw'otaba musajja nnyo, okwanjula kwa kkulu kuno kukulemesa ebigambo. Naye bannange musooke mukubeyo takibiira egikulwa ku lusumu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kati mwabadde bakwita kutokomoka mugambo mukwira batenda musino abuliyeko ekipyasi kulokomboka. Ababadde batokomoka n'omugambo ku lusumu akiggadde. Ababadde balokomboka n'omugambo Acram akiggadde. Kakati muddeyo okusamwasamwa. Sinnayogera bigambo byange naye want to stop. Njagala kuyimiriza bigambo byaboogerayogera. Sheikh Abdurrahman webali kulwana lutalo ne Sheikh munebalize tata wa Kuluthum. Mu Busiraamu omuntu umuwe beetu Kulusumu weyagale. Kulusumu, she's still young. Kulusumu akyali mwana muto, mubalira mu myaka 4, 5, 6. No, ayina byakyayagala okukola mu myaka egyo. Dokita weyise obusiraamu bukuta kuba mawulire olusokoleko omugole. Ffe tumanye ebigambo byaffe bye batugamba, tulina obigamba kkulu. Akola akajanja yeeyise, kyotaakola kibeera nga kikkirizibwa ku lusumu kikole ng'olina omusajjawo. Ayina byamuyitako oyo. Era mumuleke ku lusumu yeyagale ne musajja we, Allah amutadde. Mu butuufu Dokita webale butatuswaza ng'Abasiraamu. N'osalawo n'omalirira this determination gyewakola yesinga obulungi Musiraamu. Kulusumu mukazi mulungi nga mulaba mashaallah. Ate Kulusumu sente azirina, ate Kulusumu ekitiibwa akirina. Yandibadde atagala butagazi ono n'alwata ono n'aleeta ono, bamahadi babo balina sente baani, naye yagamba nti no, muleke enfumbirwe. N'alonda omusajja we wuuyo maasombira Mr. Handsome. N'agamba nti ono gwe nnonze.
ab'omugambo mukomeeyo maze okubasitookinga ab'amawulire we bali wano buli abadde atokomoka omugambo ku Kkulu oba Acram lekeraawo abakikadde wewetulinga abakulisi Mr. Handsome wallahi webale kulonda mukyala webale kulonda mukyala neyanziza neyanzigewendisikazi webabadde mu nsonga eno naye tukigadde omukazi ayanjuka omusajja mu busiraamu mu kitiibwa kati gwoba oliseka waawa atayagala abantu kufumbirwa oba oli waawa ebyo bibyo gwomanyi naye ffe emukolo tugubaddeko era tugumaze olwaleero sebo webale kulonda mukyala Kuluthum ensonga nabbi zijja tugamba eziwasibwa omukazi ziri nnya mahati ozimanyi ensonga esooka tunkahulija amaaliha omukazi awasibwa olwa byute how do you see olabutya olina kyomugamba nze nakanye embaka ndowooza zisukka mu 2 eba mu 15 sirabangako omukazi gwe batakoze nekaabo n'aba bulungi naye wamwati mulabe nakyo naye wayayaka olinange neyaziza neyanzigi akola ki yoyo nabbi gwe yagamba nti tunkabulija maaliha awasibwa lwa bulungi buli lwosituka ekiro Acram oyagala kulya ddako ng'ogamba Kkulu nti dokita please wake up budde bwaki manyi amaka gaabwe gajja kuba mu Luzungu amaka galina okubeera muki Oluzungu laavu enyuma nnyo mu Luzungu naye mu Luganda si nnyo owulidde ako tukuwadde 10 ku 10 era abawaze nabo basooke bakumireko omugalo ensonga y'okubiri ewasisa omukyala bulijjo gibagamba abaseeka n'abawalimu n'abantu ba bulijjo nti omukazi awasibwa limaaliha lwa ssente ze nayogera juzi akatambi awo nti abakazi mukole ssente mutuwase n'otuwasa abataasoma bulungi ne banduukira nabbi gwoba obuukira nabbi yagamba nti omukazi gwe olaba ng'alina akasente emu ku nsonga yaki gitunuulire obadde osula ku kitanda kyammuli omukazi alina 6x6 eri okolayo ki eyo jangu gyali muwowe awo era nokugendamuyoki omukazi awasibwa ne hasabi hafamine seka ibinino tole salamu bano be bazadde oba banyina bakulu mubalaba mutana bono basajja ba handsome ekitegeeza taata wammwe yali amanyi okulonda omukyala maama wammwe naye yazaala abaana famire ekisembayo tunkabuliriiniha sebo Mr. Handsome omukazi gwotutte munnaddiini era ffe twagala okumwebaza twekwata ku ddiini omukazi kasita abeera n'eddiini nabbi agamba nti ate kyekikulembera byonna ate naawe dokita webale kulonda musajja nawe mulungi raba eriso mashallah muze olamukaawo mutuufu ogenda n'ofuna omukazi n'akuleetera omusajja naye nga bannange naye omusajja bwokutunuulira ajja yajja azajja yajja webale butatwala ajja yajja naawe n'okola choice kubanga wali ku katale fyonna kata tujja tusinga layini naye alhamdulillah nogati no ono gwekoze eki gwensazeewo butuufu webale kulonda musajja mulungi alagikako mu bantu Acram mukyala wo mulabirire
nkugamba kino omulundi ogwokubiri nti akyali mupya mu buli kintu, akyali mwana muto, wallahi akyali mwana. Ze mumanyi from the beginning kakyali kaana kataako, naye wallahi kayigirize buli kintu, kayigirize buli kintu. Owuli kyayagala okulya agire ki, kyayagala okwambala akole ki, kyayagala okgenda akole ki. Kati abeesaalwa balyoke bibalume, balyoke bakaabe, naye Mungu akusaasire omumaleko ennaku. Omanyi buli awali ekintu ekirungi wabeerawo ebigambo. Era no meseji tumulooza tujogera bwogezi. Nina ekifo gyensendinga meseji ezino zenjogera eri abantu abalina omugambo. Sebo mulabirire mufeeko, naye ng'ekikulu kya byonna mbadde ne Mahadi awo nga mugwanga nyengofoba nagamba bwaggulu essanyu teri kisingala, wallahi tekiriyo. Jadde mutulaba mu majuba gano naye abakazi batufukamiza nogamba mugambe mutwedayirike, teri kintu kisinga mukwano. Omwana oyo mulaga omukwano from A up to Dokita, oyo ye musajja wo gw'otulaze olwaleero, oyina omufaako. Nkumanyi oyina keya ngimanyi, wallahi mwongere keya okusinga n'ebaddewo, obufumbo bulyoke bunyume. Mulabirira awaka, tera okubagamba tubuulira abagole naye nga namwe tuba tubabuuliriramu abakyala abali wano. Ffe tetulina kyetwagala okujjako kutulabikira bulungi. Tukomewo awaka nga Kuluthum oyambadde akantu, nga Kuluthum oyambadde akantu mugagga atuuse. Allahu akbar. Ye bw'atyo kamala okulaga nti ku mbaga ya Kuluthum kwabaddeko ebikonge. Abamawulire mukwate nj'akantu kano, ne TikTok mukateekeyo, ne WhatsApp mukateekeyo. Kati bino ebibadde bya TikTok WhatsApp ajja inshallah. Owulidde, tulina okubeera ng'abakyala mutwambalira bulungi awaka. Ntera okubagamba nti mugenda ne mwambala ne tukuleka ng'oyambadde gomesi n'ekoma ng'oli muki, n'enkuleka ng'oyambadde ebitishati bino ebagaba eby'obwereere eby'NRM, eby'FDC, ebya People Power, n'enzigi ekyo nakulesemu kyenkola ki? Mutuuseeko, mutwambalire mubeere ng'abagenda okugira ki? Okukyala. Nzija abaka nkubuuze nti, sweetheart, where are you going? No, I'm still here.